يصب من فوق رؤوسهم الحميم ولهم مقامع من حديد. Mwebaza Rabbana subhanahu wa ta'ala atukomezawo nate olwaleero mu baiti min buyutihi subhana ezimu ku nnyumba ze tusobole okutuukiriza ekyatutondesa ayuha al-ikhwa. Ensonga yonna omuntu gy'aba akola ku duniya kuno asaana akimanye nti yatondebwa kusinza nga bwe bulamu omukulu, ebisigadde bijja luvannyuma nga Allah subhanahu wa ta'ala bimukondeza. Olwaleero tuli ku mulamwa ogw'okumanya ebisulo bibiri, imma aljanna wa imma naar. Waliwo abantu nga bo baatondebwa ba muliro nga balina okugenda mu muliro, ate abalala balina okugenda mu jjana. Twannyonnyola ejjana bulungi nnyo, omuntu amanyi gy'alaga, netunyonyola omuliro. Tabbu nnene kigambo omuliro, mbaka yakwogerako ebintu bine bingi. Wekitiibwa Allah jalla wa ala yayogera ebintu bingi byetugenda tunyonyola omuntu asobole okwewulirira kama arafu dhalik, nga bwe bakitegeera asalafu salih. Bategeera nnyo ekigambo duniya, baginyoomola nnyo ne bagyewalira ddala, ne bategeera akhira n'ebizibu byabyo n'ebirungi ebigenda okubeerayo alibawangudde. Fajahadu jihadan, ne banyiikira nnyo hatta radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah n'abasiima naye Allah n'abasiima nabo ne bamusiima. Basahaba bangi bwebatunuulira bategeera nnyo akhira, ne beesambira ddala ebyagala okubasuula mu nnyanga nga biri kuno ku duniya. Waliwo sahaba omu mu bufunze bamuyita Uthman bun Maz'un. Uthman bun Maz'un sahaba oyo bw'oba omusomyeko okwewuunyisa embeera ze, bamuyita Uthman ibn Maz'un ibn Wahab al-Jamhi al-Makki. Sajja oyo enzaalo y'e Makka, yasiramuka busiramusi, lam yakun muslima aslan, teyali musiraamu. Kaana yamurru ala bayti nabi wa ibnihi Sa'ibu, baali bayita ku maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam ag'e Makka, baali bayita wannabiyu waqifu ala finaihi, nga nabbi ayimiridde mu luggya lwe. Kaana waqifun ala finaihi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'a Uthmana wa ibnihi Sa'ib, bw'abalengera n'amuyita nti ya Sa'ibun, la ya Uthmanun halumma ilayhi wajlisu ma'i sa'ata natahaddath, jangu tuleko nange mpayo essaawa emu nfeeko bye nkugamba. فرضي ذلك عثمان فجاء فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق عن الإسلام، فقبل ذلك. نكرز الإسلام نبنا متمرات بالآخرة نمتمرات بالدنيا، لا يقل نيو الإسلام نيو وابنه سائب نوما ويقويت سائب، ولم يشرب خمرا قط يجوكم وينجي songa akaseera kali kakunywa omwenge naye yakugaana okunywa. Naye bw'ategeera eddiini n'ategeera ne akhira, fajaa ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam yawman, islaamu ka mwaka gwali gwakubiri alhijiri, nafa ba'da ghazwat al-Badri we yafiira. Naye bw'amala okusiramuka n'ategeekera mu ddiini n'ategeera edduniya ne akhira, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
najja eri omubaka naga nti ya rasulallah inni as'aluka tabattula. Atabattulu kwe kubeera nti ebyensi yonna obivaako n'obeera bubeezi ku ddiini yokka nga tolina kirala kyogerera. N'amusaba obulungi bwe baalina bo tebaakolanga ibaada okujjako nga basabye ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Fanahaahu nabiyyu, nabbi n'akimugaana. Nabbi n'akimugaana nga kyayagala ki bw'anadda ku mirimu gy'ensi eno akhera ejja mulema n'ayagala akwateko kimu akhera dunya agiveko mpaka n'akimugaana. Fajaa thaniya, n'akomawo gwokubiri. Kyakolebwa kino abantu baali basatu, waliwo gwayita Aliyu wala Abu Dharri wa kadhalika ni Uthman. Fasaluhu al-ikhtisaq. Ikhtisaq nekimanyi? Ikhtisaq kwe kwerawo. Laba nga dunia eno bwaba teeraaye ayinza obutamalaako aga nti ya Rasulallah mbadde nkusaba neeraawe. Kwerawo tukumanyi? Fenna tukumanyi? Ekyokwerawo Sheikh Juma buli agwako bwagaza bayiraaye tulete okwerawo okutula kyeyasaba nabbi bakiga al-ikhtisaq mu Lwarabu. Yasaba nabbi yeeraawe nga kikyayagala. Bakazi bano si bambalira omusu byakhera. Simanyi nti waliwo ekintu kyokweraawo mubano muffe wala tujjana gyetwagala ate ensi nzibu. Nagati ya Rasulallah oba omwami tabattulo nzikiriza neeraawe nsinze Allah wange byokubasabirira mujjala ebyensimbi biveeku. Fanahaahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, n'akimugaana nakyo. Wakadhalika ne Aliyu naye yakisaba, ne Abu Dharri naye yakisaba, ne basahaba bakisabako fi ghazwatil Khaybar. Bagamba nti ya Rasulallah anastasi ya Rasulallah, tubadde baagala abakyala nga bali Khaybar, abakyala nga tebalabika. Obwagazi ne bulinnya nnyo. Kati ya Rasulallah tukkirize tweeraawe, tugende tweeraawe. Nabbi n'abagaana. Akati okwerawo okw'okubyaza amanya bali be mwaliseeyo, wabula kugende mu byalo eyo omwafuna ekikazi agende nakyo okusoli nanviiri. Omwagende yenyumiza kyafunye ekikazi nanviiri nogwe mwana bakiridde kibayita mutaa. Buli omu n'agenda n'ayiga ne bamuwasa. Omusahaba n'afuna kyafunye bakiyita mutaa. Hadiisi eri mu Bukhari. Mutaa n'atambula naye bwe bambala okuva nagati banange eri sisitimu ewedde tugiddira. Sisitimu ekomye wali Khaybar, abebitwa sigamba nti ogende Masaka omukyala omulese Kampala nawe ogende oyige paka nolovalira ekyo haramu paka n'agaana mumbeere faragayo. Abasajja bayagala akhira ne bagikolera bala okutuka okwerawo ng'olyonya akhira. Kigambo si kyakuzanya, bagitegeera nnyo. Amma nahanu olwaleero Mungu yalimanya kasite dunia eterera akhira ne bwigaana waliyadu billah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe tukole tuyingire ejjana, atuwonye omuliro bwe tugenda tunyonyola. Lidhalika jaa alhadith anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadiisi eno twagyogerako naye bayinza okuba bagifumiitirizaako batono. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yatahaddathu an ahli nar, yali ayogera ku bantu b'omuliro. Omuliro ogenda kuyingibwa omukafiri n'omusiraamu. Al-aasi, musiraamu aasi omujeemu wa mu muliro naye in lam yatub, baba teyenenyeza fataba Allahu alayhi, Allah n'amuliramu. Musiraamu omwononefu wa muliro. Wakadhalika al-kuffaaru hum ashabu nar, nabo ba muliro. Walakina al-farqu bainahuma, enjawulo wakati w'omusiraamu ayingidde omuliro wakadhalika n'omukafiri y'omusiraamu ayina essuubi y'okuvaayo. Amma al-kafiru sayakunu fiha abadan wa sarmadan, wakubeera mu myaka gyonna talina kuvaayo. Walidhalika ayinza Allah okusalawo nti omusiraamu ajja kumwokyayo obukadde nga 7 aveeyo. Ekyo kiri gyali. Efujjo lyali olina mu ddiini yange ngenda kwokyayo obukadde 7
obw'emyaka oveeyo ogende ku mujjana chansi gyeri naye omukadde wagenda okwokya bwetamanyi yagala okwogera waddemu okwokya miliyoni emu nagakalivaayo naye fattaku naara yatugaa nti fattaku naara walaw min shikki tamri mulyo tugutye nnyo ne bwe kaba kakuta bukuta akantu akayinza okutwaza muliro katye faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam yursilu llahu au yursilu albukaau Allah agenda kusindika okukaaba ila ahli naari gubali bubi bantu bagenda kukaaba nnyo yursilu albukaau Allah agenda kusindika kukaaba kugenda kujja mu muliro lwaki abantu bagenda kukaaba min shiddati adhabi bantu bagenda kukaaba kama qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam hatta okutuusira ddala hatta tanqatia addumuu abantu bagenda kukaaba amaziga gaggwemu abantu bagenda kukaaba amaziga gaggwe mu mutwe gaggwe mu maaso kukaaba bukaabi biwoobe soboora bakuba ebiwoobe maziga bagenda kuggwamu fayabukuuna ddama batandike kukaaba musaayi nga bulaba omusaayi ng'osaze ente ng'omuntu bw'akaaba maziga bagenda kuggwamu abantu batandike kukaaba musaayi hadisi sahih balikaaba omusaayi hatta yasira wujuhuhum kahayyiati al-ukhdud bagenda kukaaba feesi zaabwe zibenga zebatemyemu emyala oba emigga nabinagamba nti walaw ursila fiha assufuno nga ne bwoteekako amaato lajarat gasobola okutambulirako maziga bagenda kuba mangi obonna nga bulumi butta omwana w'Adamu ku muliro naye abebiti obanga oluvanyuma lwokuba muwulidde ekigambo kino lwaki tetulwanyisa mbeera eyo ayuha al-ikhwa fa inna naara haq omuliro gyeguli naye okutuuka okukaaba omusaayi ate nga omusaayi ogwo mungi naye bateekako eryange basobola okutambulira mu maziga kati amaaso agalikaaba amaziga bagenda kuba genkanagati bagenda kuba maliri muntu bagenda kutematemamu wano bawolete eryato linoteeka ku maziga lisobola okukola nelitwala abantu lwamaziga min shiddati al-alami al-naar buli ogenda kuba baguluma nnyo fattaku naara ayuha nnaasi walidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam yursilu albukaau okukaaba kugenda kujja abantu bagenda kukaaba nnyo thaniyan wamala okwogera hadisi eyo n'atusanyusa nabiyu sallallahu alaihi wasallam alfidaau waliwo ennunuzi Allah gyagenda okusindika bonansi eno likulli muwahidi Allah agenda kuwa bonansi eririddawa yaqulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam kama inda imam muslim idha kana yawm alqiyama bweliba lutuusa olunaku lw'eqiyama aata Allahu kulla rajuli min hadhihi al-umma Allah agenda kuwa buli muntu mu bantu ba umma eno rajula min al-kuffar banali olukyansi nayo gyeri naye tugifuna tutya beera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kuwa omusajja w'omuliro agambe kubanga abakafiri abafudde bangi ni'ma nnene abakafiri okufanga abakafiri gye tuli kyengera kinene wabajja okutalimu ne kitaawo kyengera kinene omukafiri okubanga afudde gye tuli nga tatudde shahada lwaki olw'okusinzira mu hadithi eno nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam yo a'ata Allahu kulla rajuli Allah agenda kuwa buli muntu min hadhihi al-umma mu umma yenu rajula min al-kuffar agenda kuwa omusajja omu mu bantu b'omu muliro kuffaaru fayaqulu lahu au faqiila lahu bamugambe nti hadha fidaauka min an-naar lwaki oyo nno yakunyuludde mu muliro banayagadde lwaki kubanga nabiyagamba saa sallama ma min ahadi minkum illa walahu manzilani teri yali ku nsi kuno okujjako ng'alina amaka abiri manzilu fi nnaari wa manzilu fi ljanna buli atudde wano alina ennyumba y'omuliro oba ani yenna alina ennyumba mu muliro kati
idha mata wa dakhala an-nar, singo omuntu afa n'atwalibwa omuliro mukafiri, ennyumba zino ziri mu jjana agenda kuzigaba jalla wa ala, agenda zigaba gabe tijoli mulirwanawo anti yalina ennyumba y'omuliro mu jjana ne mu muliro yawangula ya muliro, kati nez'omujjana agenda gabangabe. Awo ntegereka zino ez'omujjana buli mukafiri afa alina ennyumba y'omujjana gyeziri, kati Allah agenda kuziwaffe, agenda kugamba nti waliwo papa yafa kugenda mu ya papa, gwegenda mu ya Kalooli, mu ya Trump akyali uwa Trump, kale genda mweyo. Allah bwatyo bwagenda okukola okusinziira ku bungi bw'abakufa, kiba kitegeeza jjana kirina mweri genda kumpi Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan agenda kuzigaba, falidhalika qala jalla wa ala, Allah kyagamba nti ulaika humul warithuna alladhina yarithuna fil dawsi hum fiha khalidun. Bahali ffe tugenda okusikira amayumba agakusikira busikizi, ffe tugenda okugatwala. Obungi bw'okufa kw'abakufaamu kweyagala kwaffe yawma al-qiyama. Ntegerekese? Idhan Allah agenda kugaba amayumba ago mu ngeri efaanagana bwe. Falidhalika ayuha al-ikhwa, omuntu bw'afanga wakafirun aba alabye nnyo. Allah yamusibako nate ennyumba tagenda kugiddamu eno, nyumba egenda kudda mu mikono gyaffe. Nabo aba afudde chansi nene nnyo okulabira ddala nti omuntu oyo banga bafa abakafiri nga bakazi ate bafa nga basajja. Zonna Allah agenda kugaba gyeziri mu jjana mpitirivu, wa buli muntu yali amutonda yamuzibira ennyumba bbiri mu jjana ne muliro. Kati okufaako kwe kusalawo ayuha al-ikhwa. Kati omukafiri bw'afa nga atadde shahada, ennyumba gyeziri mu jjana. Bano abali batebakoze bulungi chansi nene weeri, Allah agenda gaba nga bw'abayagadde. Kaloolina yafa wali emmanga gyoba ogenda, nyumba ya Kaloolina weeri. Erimu byonna byonna omusiraamu byafuna mu jjana, hadiisi nga sahihi ate nga nnyingi. Nyumba gali eyo. Waliwo nagenda okubeera ku nsi kuno bebirungi ganye, naye nga tebabadde babinnya eri Allah jalla wa ala. Tubalbakatubazi la tahkiranna shay'an min al-ma'rufi, ako kagenda okuweesa ejjana. Wajja ejjinja mukko, wayamba mugandawo, walinga mutuuze wa salaamu, kati naam nkuwadde ennyumba yaani ya Zekeri. Nyumba ya Zekeri eri mu jjana, genda ogibeeremu. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Ebyo chansi weeri, amayumba mayitirivu nnyo nga bwe benkana obungi n'amayumba gaabwe benkana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga tusikize era tugabeeremu. Lidhalika ayuha al-ikhwa, Nabii sallallahu alayhi wa sallam yakutegeeza inna kafira yati yawma al-qiyama, omukafiri agenda kujja yawma al-qiyama wa yaqulu ya Rabb inni atamanna an afdi bi awladi. Ay Allah, maze okukira bw'osazeewo ngenda mu muliro, naye mbadde nkusaba afdi bi awladi, abaana bange bonna bonna bennina badde njagala abakuwe. Wa zawjati, ne mukyala wange naye wuuyo gwali, bonna bapaakinzaawo abaana bange abo bonna. Wa zawjati, ne mukyala wange. Wa akhi, ninawo n'ab'eŋŋanda zange. Wa ashirati, n'abooluganda baganda bange n'ab'eŋŋanda zange bonna bakuwadde. Bal wal ardi jamia, na buli ali mu nsi yenna badde nkusaba okwate bukwasa osule muliro thumma yunji, nze ondeke ŋŋende ejjana ayagala gibeeramu. Qala jalla wa ala, Allah n'atutegeereza ddala bulungi nnyo. Abakafiri yawma idhin bagenda kwegomba, law yaftadi min azabi yawma idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah bukwasa ali mu sura mu muliro, thumma yunji. Allah nzendika ayagala muliro kubeeramu abaana fani muliro ng'aliwaddeyo min shiddati qalaq an-nar, muliro mubizibu nnyo. Subhanahu wa ta'ala, kalla Allah agenda kukigana gana mugata innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Obadde olya ku musolo mutunujuzamu enkoko zange, walyanga nkoko nga tokkiriza la ilaha illa Allah. Kati beera mu muliro, ladha kugenda kukubetenta n'ekkumba lyolya n'ekkumba lyako.
kyokka ate nga toggwawo. Allah ye tekinologi muyitirivu ekumbaganyija n'okuba endoolo ate nga toggwawo. La yamutuna fiha wala yahya, tena agenda kuba mulaba ate nga tebafu, mbeera yakuba biwoobe. Lidhalik Allah tugamba mu Qur'an ng'ayogera ku mukafiri waliyadhu billah, bana omuntu afudde nga mukafiri mubi nnyo. Allah yagamba nti inna alladhina kafaru law anna lahum ma fi al-ardi jami'an, law anna lahum ma fi al-ardi jami'an wa mithlahu ma'a, ne bwalibeera nga alina ebintu ebijjuza ensi eno nga biri mu nsi n'ensi yaako n'ebirala bwe bityo, liyaftaduu bihi, abiweeyo, liyaftaduu bihi, abitwalire Allah min adhabi yawmi al-qiyama ma tuqabbila minhum. Allah tagenda kukkiriza ne baba nga awadde ebintu byonna ebyenkana ensi n'ebyenkana ensi endala, la ma tuqabbila minhum wa lahum adhabun alim, balina kugenda mu muliro. Subhanallah, Allah yakuba akafaananyi Surat Madina pewuunyisa nnyo. N'osaddako ebiri mu nsi yonna, sobola tugamba kuwayo mmeka, n'obawayo 1000 oyitawo. Sadaka yo nzito nnyo okusinga ey'omukafiri. Agamba ne balisaddaka ma fi al-ardi jami'a wa mithlahu ma'a, n'aleeta n'ebirala ebyenkanankana ebiri mu nsi, liyaftaduu bihi, Allah amuddiremu ma tuqabbila minhum, Allah tagenda kubakkiriza wadde okujjako akasaanikira, walahum adhabun alim. Abamanyi batafsiri batemaatema aya eyo ne balaka obuba omukafiri. Allah ebiseera ebimu akkiriza sadaka, oyinza okusaddaaka n'akusonyiwa kubanga bwe buli bugwayo, naye ey'omukafiri eba nga yikanankana n'ensi n'abayo n'endala, Allah tagenda kugikkiriza. Falidhalika ayuha al-ikhwa, tunywere. Falidhalika yaqulu Nabii sallallahu alaihi wasallam, yukallimu Allahu ahla an-nar, Allah agenda kwogerako eri abantu b'omuliro, agenda kujja ayogereko ila ahli an-nar, abagambi nti abangi, hadisi inda Bukhari ne Muslim, agenda kujja ayogereko amugambe nti law anna laka, fanya omukafiri, law anna laka ma fi al-ardi min shay'in, senga oyina ekyobugagga mu nsi, akunta tafdi bihi, senga kati bakugamba oyina ekyobugagga mu nsi, ne bakugamba nti kiweeyo wakuwonya omuliro, osobola okukiwaayo, awo ntegerekese. Allah agenda agamba abantu abali muliro ti law anna laka ma fi al-ardi min shay'in, ku bintu ebiri mu nsi, senga onanga oyinayo ekintu kyolina ekyobugagga, akunta taftadi bihi, osobola okukiwaayo owona omuliro. Fama jawab, qala na'am, Allah agenda kwogera nabo, naye bano baayogera nabo ahwa nnas ahli nnar, abagenda okusembayo kuba Allah yali amuteekamu olwa abantu byajjayo batagenda kuteekera ddala eri wakati. Bayina na'alaani, engatto bbiri wagenda obateeka bazikola bagenda kumuwambako omuwanzi nga yakatuuka, gabi wesimba okwo ziri eyo ziri bbiri, azimirireko hatta yaghili dimaaguhu, naye bwazirinyako eno obwongo butokutamu obuli obugudde butadde kukolire. Kati abo agenda kwogerako nabo abagambe nti abaana, law anna laka, musajja gwe, wano hadisi ya Muslimu yagamba yali ategeeza Abu Jahali, Abu Talib, tata wange ayitibwa Abu Talib, agamba nti bwe yali ategeeza nti senga agenda mubuuza nti law anna laka ma fi al-ardi min shay'in, senga mu nsi omwo olinamu akantu konna, akunta taftadi bihi, osobola okukawaayo Allah akusonyiwe. Yaqul naam, nsobola bulungi okukawaayo. Faqala rabbul alamin, Allah agenda kumugamba nti kad sa'altuka ahwanu min dhalik wa anta ala sulubi adama, okimanyi ti nakusaba akantu kobonkolera katono nnyo akasinga n'ekyo, wa anta ala sulubi adama ay ala dhahri adam, ng'okyalira ku mugongo
nekusaba n'ogaana alla tushiriku bi shay'an fa abayt nekugamba tongattangako kantu kala konna fa abayta illa shirika n'olemerera ddala n'okola shirika kati kola uskut wala tukallimuni sirika beereyo muliro tobaako kyongamba falidhalika ayuha likhwa ebeera nzibu nnyo ey'omuliro yawma alqiyama falidhalika qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam abantu b'omuliro yunaaduna bagenda kubayita babagambe nti hal wajadtum ma wa'ada allahu haqqa abantu allah bye bagamba mubisanze qaalu bala wallahi muliro bamusomesanga naye butuli bubi tokufunidde ddala subhanallah nga kiki balowooza kubajja nga terikuvaali lidhalik wala ilaha illa allah kyansinene y'okuvaali kati waliwo aya eri etugamba nti man katala nafsa omuntu atta omuntu naye nga amuseddi mutaamida jazaauhu jahannam kati erega gali khalidan fiha kati aya eyo abasinga obungi bagamba nti waliwo abasiraamu abagenda okubeera mu muliro balwana la ilaha illa allah lwaki bagamba nti allah yagamba nti khalidan fiha agenda kubeereramu ddala kati ekigambo khalidan fiha bwekijja ku bantu babiri bwekiba ku mukafiri kitegeeza mutavaale ate bwekijja ku musiraamu ngaeyeetuze eyewadde obutwa hadisi bujesembe egamba nti khalidan fiha agenda kubeereramu lubeerera kati ekigambo khalidan fiha bwekijja baki ku musiraamu nga yakoze omusango namugamba nti khalidan fiha kiba kitegeeza tuulu zamani ku mukafiri kitegeeza kubeererayo ddala tagenda kuvaale kati confusion abantu bagifuniraako nti waliwo abasiraamu abatali bakuva mu ngaani ngeyatta munne ngaani ng'omuntu eyetta eyanja omuntu kitegeeza nti bwe bakijja ku musiraamu ekigambo khalidan fiha kiba kitegeeza nti agenda kuwanvuwa nnyo okusinga we yali badde aviirayo ng'omusiraamu amma bwe kijja nga si musiraamu kiba kitegeeza mutavaayo emyaka gyonna tagenda kuviiramu ddala mu muliro lidhalika allah subhanahu wa taala wa'ada alkuffaaru allah wa'ada alkuffaara alla yakhruju min annaar falidhalika awwalu ma su'ira fi naar bani abagenda okusooka okuyingira mu muliro bani abagenda okuggulawo okuyingira omuliro bani abagenda okusooka okuggulawo omuliro nga tubuggulawo emirundi ebiri waliwo okuggulawo nga amaze okubala bani abagenda okusooka okugendamu ate waliwo okuguggulawo gugenda kusooka kulyani nga wali tannaba kubala awusimanyi wamuntegere nga tannaba kubala bali abantu basatu ani yasooka almushrik nga tannaba kubala nibagenda okusooka mushrik bali basatu almushrik walmutakabbir almusawwir abo mutakabbir mushriku yani yagatta ku allah jalla waala mungatta yonna wagatta ku allah nebeera nga shiriku akbar wogamba geronabireko mukataasa kakutaasa embeera endijoolimu nogamba nenako mukataasa mbeera yosinnyonyi mwana wange nabirako mukataasa kakutaasa embeera oyo owokubiri almutakabbir owokusatu almusawwir yakuba ekifaananyi kati abo bagenda kuguggulawo nga tannaba kumala kubala era ngukoze hal mutalaat gumugambe gutya hal min mazid hal mutalaat otebenkedde kati hal min mazid olinayo enyongeza enyongeza egenda kukusaba ekimanyi bulungi kyagenda kubala omuliro agenda kubala abantu waliwo abatajja kuyitawo kati mazidi gyayagala kati ng'amaze okubeera nti abaze abagenda okusooka okuyingira mu muliro bebano bamaanyi awalan asooka rajulun istushhida qatala wastushhida ye muntu eyagenda mu lutalo ne bamuttirayo bamala okumuttirayo ne bagendera ddala okusooka okuggulawo omuliro
ngamazo kubala tushihida fi ghazwa yafira mulutalo thumma aada musajja bwafira mulutalo bagenda kumuleta yawma al-qiyama bali muleta fa'arrafahu ni'mahu bamubulire kyengera kyeyafuna kyengera ky'okufira mulutalo kyengera kinene bakimulage fa'arrafaha naye ni agenda kukitegeera la hawla wala quwwata dalagadde ngana loka n'enfiirayo bane bagenda okugulawo okuyingiza abantu omuliro nga bamaze okubala fa'arrafaha agenda kukimanya ati Allahu akbar kyengera kinene bamubuuze fima amilt kiki ekyakuleetera okugenda bakusajja bakuttire mu lutalo akugamba qatabtu fiik nali njagala kulwana ku lulwo era nalwana fakutilt era nattibwa ku lulwo fayaqulu rabbuna Allah amugambe kadabt walakinna qatalta ekyakutwala olwane liyuqaalu laka jahhun bakuyita omuzira mubazira bakuyita omuzira mubazira fa umila bihi fasuhiba ila jahannam bamutwalira omusolo emuli naye ibada nene gyeyakola bamutola olulimi muli naye lwaki temwalimu ikhlas mulimu yakukola laisa biikhlas nga talina ikhlas fi hadha al-amal inna allaha la yaqbalu amala Allah tagenda kukkiriza mulimu gwonna lwaki ma lam yakun khalisan lah singa omulimu guno teguba gugwe ng'olina engeri gy'okutaddemu bakulabi n'owunda esswala n'owaayo ku mbeera ezifaanagana biri Allah tagenda kukkiriza mulimu ogwo musajja bangutta mu lutalo lawatuuse ku kiyama mu kugabula okulya keeki bamututte muli waliyadu billah ikhlaasu kigambo kikulu ikhlaasu nniya fi lamali lidhalika qala Ibrahim bun Adham ila nenyola ikhlaasu yagamba ekiyitibwa ikhlaasu sidiku nniya maa Allah sidiku nniya maa Allah endowooza eyo girooleze Allah subhanahu wa ta'ala tobaako bwogirowoleza mulala yenna mulala agamba nti kiyitibwa ikhlaasu agamba nti sukunu abdi wa taharukatihi lillah oba osirise bwoti bwosirise ku lwa Allah ate bwobaako kyokola kyonna nokikola ku lwa Allah hadha ma yusamma al-ikhlas ate mukhlisu yani waliwo enjawulo wakati wa mukhlisu ne ikhlas al-mukhlisu man ya'mal 'amalan ye muntu akola omulimu gwonna wala yuhibbu an yahmadahu nnaasu nga talina bwetaavu abantu kumwebaza noba tumwebaziza talina buzibu bwonna talina nakyalumwa ekyokulabirako ayuhanaasi okulaba nti oli mukhlis okoze ikhlas senga omusajja gyanakuleetera pipa dalukadi nagireeta ewo ejjudiko amatogo kuliko n'embozi gula wagende omuntu enkera omwongera muntegerwa nemuntegerwa enkera omwongera abasinga tebakitegeerwa tugambe man huwa al-mukhlis al-mukhlisu man ya'mal 'amalan yakola omulimu gwonna gw'aba akoze wala yuhibbu an yahmadahu an-nas nga tayagala muntu kumwebaza kumusuuti taliyetaaga gwe kubanga taliiringa naawe kubanga mukhlisu lillahi rabbil alamin kati wamala okukuwa musajja naleeta emmotoka n'agikuwa oba ekintu kyonna najjawo nakwo obukadde bubiri tobalina gyavudde najja n'abukuwa kati bwabuwaddeyo omusajja naga tigenda nga takunyiza ekigambo kyomune barakallahu nga takunyiza kigambo kyonna kyembuuza naga nti Muhammad nabo okulyawo n'agende mu ngeri y'okwebaza naga nti mugulya wagende enkera omusajja oyo omwongera sente obadde okolera kwewala tokomawo kati ngakigambo nga toli mukhalisa ntegeeza mu ikhlaasu wejjira mukhalisa kimuluma lwaki ekimuluma tuba tukulidde ye mukozi bwakoledde amumanyi yatusiza butuusa naye gwe ng'omuntu enkyo osobola okwongera omuntu oyo naga nti gulawo geeti agende takunyiza ekigambo kyonna teekaawo emmere yange teekaawo mugulira agende kati n'ogenda nga tolumiddwa
kubanga tokoledde mukhlisu bwatu bwabeera kati bali bamwongera okunyonyola bagamba nti mukhlisu yani nagamba nti al-mukhlisu akola lillahi subhanahu wa ta'ala an takuna hasanatuhu au an yakhfa hasanatahu kama yakhfa sayi'atahu kwe kubeera ng'omuntu akweka nnyo ebirungi bye nga bwakweka ebibi teri ayagala kulaba omuntu ng'akola bibi gyali waliwo ayagala okulaba ng'akola abba yekwekera abantu babba kiro kati nga bwokweka obubi obutayagala babulabe n'obulungi bwati bwabukweka naye naffe betufaanagana oyo gwaita mukhlisu tayagala balabe ebirungi byakoze ngera bwatayagala kulaba bibi balitali omuntu ono agenda kuyingira omuliro lwaki yakola lwakumuyita jarohan musajja muzira falidhalika yudkhiluhu llahu naara allah agenda kumuyingiza omuliro ragama annahu qutila fi sabilillah bamutta mu kkubo lya allah naye timuli ikhlaaso abantu bangi mirimu gigenda kukomawo ikhlaasi ninasala bulungi nasoma alifatiha mugati sekale omwana asalamu kabono naye nga tegisomya alifatiha lwa allah kubanga wooli ogende kuba nti musajja ono Allah musajja asoma Qur'an owokubiri ku bantu abagenda okusooka okuyingira omuliro yaqudi ila naari abagenda okusooka okuyingira ddala bakuwulira rajulun ye muntu taallama ilman yagenda n'asoma faallamahu n'asoma ilmu ate n'agisomesa wa qara'a al-Qur'ana n'asoma bulungi Qur'an fa idha jaa yawm al-qiyamah bagenda kumubuuza fima amilt eyo naye irimu gy'osoma n'osomesa wali okikolera kwani gati fiika ya rab nakikolera kuggwe gadakadamu qara'ata Qur'ana wasoma Qur'an n'ogiwunda n'osaza abantu masha Allah omuntu gwonna n'omugjayo soka nagolla gondi kakimanyi okujja kuvaayo bulungi n'atandika obuleeta n'asoma Qur'an naye ng'akimanyi bulungi ayagala kubalagako balagi Qur'an simuza nnyo si wa bulijjo naye ate nga naye bwabulidde n'agisoma n'agisazisa bala negoba ne bafunamu ye ne bamulinza omuliro falidhalika agenda mubuuza nti bima qara'at wali osomerani obulungi bwe butyo wasoma ilmu lima agandi ta'allamtu ilma fi nagisoma lwakubadde gwe wa qara'atu al-Qur'ana fi ne Qur'an ekyagisomya obulungi bwe butyo lwakubadde gwe agandi kadamu sagala kunni bolimba ta'allamta liyuqalu 'aliman wali agala kukola sandu yasuula bwino wawakirina okweyita nti osuula bwino nga si gwe nniyayo ekyo kirina wekikoseza naye bw'osobola okusuula namuzike ligajje mulimu abakabali ngaakabakulaga bantu nti yo mutazannya so si rabbil alamin wannabi sallallahu alaihi wasallam aynaani la tamassahuma annar abantu babiri tebagenda kuwombebwako omuliro alikaaba man baka khashyata Allah akaaba ng'atidde Allah kati yakaaba kulaga bantu bano musajja alina taqwa kulwasoma Qur'an akaaba mazigi kala ekyo olimba bulungi olimba ddala qara'ata al-Qur'ani liyuqaalu qaari'un wa qad qil wali oyagala kuteera nti musajja akaaba omuswamu ta'allamta al-ilma liyuqaalu 'aliman wasoma bakukooniremu ti musajja mumanyi fayu'ta bihi bagenda kumuleeta wa umira bihi balagire abalibeerawo fayushabu ala wajhihi finnar ate bagenda kutwala bakululana mukuluzi kisirande kino olimbye ate nga tuwakola ku lillahi jalla wa ala bakulle ila jahannam dhalika thalithun ayo bagenda okusooka okugulamu omulimu gw'okuyingira muli waliyadu billah osobola okuba kubanga byokola obimanyi ng'oyagala abantu bakoonemu abantu tukulira muntu ayanansi omuntu alina kyagenda kugasa kolanga ibada lillahi rabbil alamin falidhalika agenda kujja omulala atahu llahu anwaa almaali sente azirina mu bika byonna by'obugagga byonna alina alina ettaka naki kyonna kyonna kati walibeera ng'alina wayunfiqu fi sabilillah agenda kuwaayo nga ffe tulaba nti fi sabilillah wabula ayagala kulaga bantu nti kokuwaayo takirina muzibu bamubuuze kima
amilt lwaki wawangayo nnyo nagati ma talaktu man yuhibbu fi sabilillah sirekangayo kintu kyetagisa kuyamba musiraamu illa wa qad anfaqt sente neziwaayo la olimbye anfaqta liyuqaalu jawadun wawaayo bakutendi timukuwaayo oli munene thumma yuqta wa yulqa fi nas bagenda kumukwata wayushabu ila nar au yulqa fi nar bagenda kumukwata bamusole muli bebantu abo babikabisa alimun eyalima ayasoma ilimu kugira gamu ku bantu asoma Qur'an basoma Qur'an natala wana bwabo asoma Qur'an na kabandoku endulu abaliwo nawunzika Qur'an abaliwo ne bamuka ne bakuba endulu ekyo nga kyayagala era olwoseko omugwemanyi nga tewali banakuba ndulu nga tasoma mwina kumala kutuula bulungi namanyi kati aya wanagiwunzika ngaojja kwasama nnyo bulungi namanyi kakati okusoma weekole kyokka nabona tebagira tebamanyira byoyogera wabula ekyayagala kiki okuba gino olulu bakwate babiteekeyo bamulabe ng'asoma Qur'an ng'abantu bonna bagira ayina ngasoma suratu Nuur natukana kati mulimu ebitambuze amagulu abiri waliwo ebitambuze olubuto ng'annyonnyola Allah enkola ye byatuuka ebitambuze olubuto Allahumma ja'alna minhum ay Allah tuteekemu tebamanyi oli agati ayegani nti mulimu ebitambuze olubuto Allahumma ja'alna minhum ne babuuka naye nga kibategeeza mulimu ebitambuze olubuto kati yanasaba ebibali Allah tusobola okuteekemu abo tamanyi ali mu kujubisa olwakasente falidhalika ayuha al-ikhwan omuntu yenna takola lillah bebantu abagenda okusooka okuyingira omuliro nga Allah amaze okuwala ebitonde bye walhamdulillahi rabbil alamin